Kwange eri somero Bishops ffe tuli bakyala abeekolera nga tuli ffe maama ffe bataata nga ffe twewerera abaana baffe naye ensonga Bishops gye yaleeta ng'eyagala abaana babeere nga bakisulo ng'ate ffe tubadde tusomesa abaana baffe mu dde nga ffe ssente ze tusobola 800 ssente ze baatisalyawo ezo 860 mu 1,000 ffe nga twagala abaana bavedde tukumulugunya gwaffe ng'abazadde ba Bishops ffe abazadde tuba tusobolayo emitwalo nga 10 ne tugitwalayo oba 5 omuzadde gy'aba asobola ffe tagikwata bwe tugenda mu ofiisi atugoba agamba bwe tuva mu lukiiko tugende tulabe ki Headmaster oyo ate bwe tugendayo atugoba twagala school fees ffe ng'abazadde tetusobola mitwalo 860 mu 1,000 tetuzisobola ezo ffe abazadde tetusobola kufuna ki ssente ezo eza Bishop ze baateekawo emitwalo 860 mu 1,000 kitegera abantu tulina ssente tulinayo n'abaana abaliyo ku S5 S6 kitegera nabo baba beetaaga okukola ki okuweera naye njoza ngoye ntunda nnyaanya nkaŋŋambe enjera lujoba ndi mukaso sijja kusobola ssente tusaba batuyambe batukwatireko abaana baffe basobole okudda mu dde basobole okubeera nga basoma amanya nze mubuulizi Kale Derek Ojana ate olw'ekisa kyakatonda akulembera ekitongole kya communication obulabirizi buli mukono era wano bwe njagala okwongera okutangaaza nti ng'obulabirizi oba ng'amasomero g'ekkanisa tegayongeza bisale ekyo kikyamu ate si masomero gonna wabula kiri ku ssomero liri amasomero galinga masomero matono nnyo okugeza ng'erya Bishop Senior mukono wano alina essomero lirina ekisulo ate lirina dde wabula mwena mukimanyi bulungi nti gavumenti bwe yali esazeewo okuddamu okugulawo amasomero erina amateeka ge yateekawo oba ebiragiro bye yateekawo nti oba ogenda kugulawo oli wa ddembe okusalawo n'ogamba nti ze ngenda kubeera ku dde ngenda kusomesa abaana nga baviira waka oba ngenda kusomesa abaana nga bali mu kisulo okusinziira ebibiina gavumenti bye yakkiriza okuddamu okutandika nebibiina abaana abagenda okuba nga batandika okusoma for example bwe bali mu kibiina ekyokusatu siniya eyokusatu siniya ebyokuna jjukira nti bano kati bali mu kukola ebibuuzo ekitegeeza bano be bakandideeti ate babeera nga be bakandideeti kati yo olukiiko lw'essomero lwalabye nti waliwo obwetaavu bw'okulaba nga ti baana bano beetaaga babeere mu kifo kimu ate ekyokubiri okwongera okulaba nga nti bavigirizibwa kubanga omuntu abanga atambula kizibu ofuna obudde obuyigiriza nga balina okukola so okusalaga nno gavumenti nga yagamba nti babasalawo ogenda kisulo kabagende kisulo kozina essomero lya Bishop Senior lyo lyasalawo abaana babeere mu kisulo ne bagamba nti kwongeza ssente tikibadde for example omwana nga abadde asomera ku Bishop Senior owadde abadde asasula emitwalo 4 ate omwana ng'ali mu kisulo abadde asasula essente esukka emitwalo 800 kitegeeza n'ogamba nti bonna bafuuka eb'ekisulo kitegeeza kiba kyekubya mirundi 2 gy'emitwalo 800 teri nnyo kyanjawulo kigamba nti twayongeza bisale tekiriwo kubanga abazadde abamu twawanikanga emikono nga n'okutuusa batussa emikono n'agamba nti n'abatasobodde asobole okunoonya ku ssomero ki eddala ne basobola okukola ki okuteekamu omwana we naye ng'ate omwana wasomedde okuva siniya 1 paka ku siniya ki siniya 3 ayamwagala mu kisulo sente zino zisa twamubuuza nti gwe covid tomulabangako nti gyali aluma abantu akosezza abantu nti ebyo tebimukwatako abaana si yabatukola ki si yabatuzaaya ekizibu ekiriwo gavumenti kasa yalangiridde abaana okutandika okuddamu okusoma nga lumu March Headmaster Kyakulaga Robert yayise abazadde mu meeting omu gyasoberere nti agenda kukola kutya nti agenda kuteeza engeri abaana gye bagenda okuddamu okusoma naye yayise abazadde kubategeeza kigenda mu maaso nti yasazeewo $860 buli muzadde gy'alina okusasula abaana bonna abaagala mu bisulo ne-requirements ogenda okuzibala nga ssente zikuziddwamu mirundi 3 abazadde tebayita ssente lockdown yakosa buli muntu bonna bangi naye tewawadde chance yonna kubuuza nti abaana nga bakkiriziganya n'ekiseeso kya boarding baliwa abakkiriziganyizza n'ekiteeso kya day school baliwa essomero tebankolera day school mu boarding school essomero lya day abazadde tebalina nsimbi zogenda kusomera 860 zawamu wazaagala nti ayagala zero balance ate nga nezize enkadde ze bataasoma zaazibanja bwe buzibu abazadde bakola ki bwe balina Mannya ganze Mawanda Alan
ndi kansala mu kibuga twatuukiriddwa abazadde ab'enjawulo naye nga kye tusinza okuzuula nti Headmaster Mwami Kyakulaga alabika tamanyi bakama be be baani. Ekizibu ekisinga omusumbuwa takimanyiddeeko ddala nti abazadde be bakama be. Tannakimanya nti awatali baana taba na mulimu gwe bayita gw'obwedimaster. Ensonga endala esinga okumutawaanya alabika agaggawadde nnyo. Kakati alowooza nti abantu bafuuse alina kubayisa nga kyonziira. Naye nga kyatamanyi nti obugagga bonna abukuŋŋaanyiza lwa kubeerawo bazadde n'olwekyo ne baweereza abaana ku masomero. Bw'otunuulira ensonga ezoogerwako, omukulu ono alabika ye yafuuka PTA, ye yafuuka management committee, yasalawo buli kimu. Amasomero ga gavumenti galina etteeka mwe gadduganyizibwa. Bw'otunuulira byonna ebyogerwako takyagobera na Education Act. Talina buyinza Headmaster whatsoever kukeera ku makya mu buliri bwe n'azuukuka n'agamba nnyongeza fees. Ekyo ndowooza ng'omuntu atuse ku ddala lya Headmaster tekimwetaagisa kumala kunnyonnyola ku mawulire akitegeere. Ekyo kye kimu kizibu ekirala ky'alina. Naye ng'ekisinga obukulu bwe butamanya bakama be be baani. Era kino ffe ng'abakulembeze kye tugenda okumujjukiza. Nze naludde okulaba kuba mbadde mu ggwanga mu ebbanga ddene ne ku mulembe gwe naliko nali nsomesa nali ndaba abasomesa ne Headmaster. Sirabangako ku Headmaster avuga V8 mulabye ku mulembe guno. Kati ndowooza ekyo kye kimuleesa amalala okubanga takyasobola kuwuliriza mu bazadde. N'olwekyo nze ng'omu ku bakulembeze mu kibuga nze ndowooza n'okulowooza nti essaawa etuuse omukulu ono akolebweko ne audit. Essente ezisoloozebwa zaakera ne yeeteerawo zikola ki? Kubanga etteeka liri kiriya ku ssente mmeka z'osobola osolooza mu ssomero lya gavumenti na butya etteeka lya Education Act. Era njagala Headmaster oyo muwa amagezi agenda alisome. Bw'ana alisoma oba oli awo ajja kutegeera obuyinza bwa Headmaster we butandikira ne we bukoma. Kubanga yeefudde management committee, yeefudde PTA, akeera bukeezi ku makya n'ayita abazadde bagaa kati njagala kino. Ati si mukulu w'essomero yasazeewo, mukulu w'essomero nga implementa kuteekesa mu nkola. Kyekintu ekijja okusooka boodi etuula. Boodi bw'etuula ne bayita olukiiko lw'abazadde. Olukiiko lw'abazadde lwe lusalawo ne lukkanya ne lugamba okay ekibanga kiba ekito olw'abaana baffe okuddayo ne bakkanya. N'ebyo kye lowooza abo olukiiko bassente baffe be twalonda abakulira enkiiko ez'abazadde n'olukiiko lwa boodi olukiiko olufuzi olutwala essomero bye balina okutuyamba mu nsonga eno. Kubanga ye ate omukulu w'essomero alina kuteekesa mu nkola ekibasiza. Naye kye ndowooza kino kintu kyakusaliddwawo olw'obulungi bw'essomero lyaffe n'olw'okukuuma omutindo n'olw'okutangira okusasana kw'ekirwadde ekya COVID-19. Okusinga abaana bonna lwe banadda ku masomero ng'omwana abbira waka ng'akola atya tafuna budde busoma takola ki omwana atandika okulowooza omusomesa atandika omusomesa paka ssaawa ziizo no balowooza nti bwe kinabeera bwe kiti kiyinza kutambula bulungi ku ssomero. Kino kintu bw'olaba lisiti y'ebintu bye babatumye omuntu abuzaako obuuza ssente za muzigo okukola amaka. Babagobye mu ssomero nga beeyisa mu kyokulagira ebisale ebya waggulu. Abazadde nze babadde basiiba wano nga bankaabirira ne kugirya emitwalo 38 nga tebagisobola. Naye ate kaakati bagenze ku mitwalo 86. Abaana abamu tebajja kuddirayo ku ssomero. Abaana bawumulanga abasaaga mu bya COVID kati bitufuukidde ensonga ennene ennyo. Era gye bujjaawo tujja kubaawo n'omugigi gw'Abannayuganda ogutaasoma nga kyava ku COVID. Ngeri gwe twali kyalina batuyambe basobole okutuukiriza abaana baffe babeere nga bava mudde. Kuba ye Headmaster yennyini tasobola kutukkiriza ffe okutuwuliriza. Ne bwe tugenda mu ofiisi takkiriza kuwuliriza kusaba kwaffe. Naye tusaba tuyambibwe basobole okudduukirira omulanga gwaffe tusobole okubeera nga tuwulizibwa naffe abaana basobole okubeera nga basoma. Essaawa ennaku ntono nnyo esigadde tetulina we tugenda kujja ssente. Baana bazadde be baffe ate essomero balimanyi baawo. Ffe kye tulowooza ekigambo kiri kimu nti okudduukira eri okwemulugunya okukola ki bino byonna biyinza obutamala kizibu. Kye tulina okukola kikibuze kirowooza nti omukulu w'essomero
mugende ku ssomero gwe muzadde wolanga embeera si nnungi genda ku ssomero yogere naye ajja kugumiikiriza ajja kuwuliriza kyendowooza ajja kuwuliriza sobola akeera ku makya gamba nti nedda kino kitwazo nedda n'osaba ssente za uniform emitwalo 25 abagenda kubawa suuti agenda kubawa ki emitwalo 25 bannange muna mwe mubeera mu Uganda agenda kubawa suuti z'abatungisiza nga zijjudde ziri fuulu n'olwekyo ekisinga obukulu omukulu ono atubuulire ssente za admission mu ssomero lya gavumenti emitwalo 10 zikola mulimu ki admission okuwa omuntu ekifo mu ssomero erya gavumenti emitwalo 10 asooka atubuulire ezo zo zikola mulimu ki n'olwekyo ebyokutuulanga awantu n'odikuringa n'osalawo noga nti nsazeewo kino awo bwe twagala okugolola ettumba mwami Kyakulaga tetumwinaako obuzibu ng'abantu fe abamu n'omumanya tetumutegeera nnyo naye tulowooza ffe tuliwo ku lw'abantu baffe abawansi kubanga eryo ssomero liina kusomebwamu bantu bawansi abawaayo ettaka wazimbibwewo essomero mu 1910 baaliwaayo kuyamba baavu si Bakyakulaga kujja kuzimbiraawo kubanga bafunye obwedmaster si yasoose eryo essomero libaddeko bedmaster bangi nnyo tulowooza naye wajja kubaawo abamuddira mu bigere twagala kumusaba kakkanya amalala awulirize bakama be si yenzi kansala bakama be be bazadde abazadde abamuweereza abaana n'asigalawo n'olwekyo tumusaba kakkanya amalala naye ng'ebyo bikyali awo ffe tujja kusaba kati nganze omukulembeze ndowooza ekimu ku byengendo osooka okukola kwe kuwandikira igigi mu kapasite yange asooka atuyambe ku ssomero eryo bakebere ebigenda mu maaso kubanga kyalibanga ekintu kyatuvaako dda mu ngalo tukumye embugo olubale nga mubbe.